Olunaku olwaleero lwe lubadde olunaku mulindwa nga bannakawempe basalawo ddala ani agwanidde okubakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Kati Dream TV esookedde mu nkambi ya munnakibiina kya NUP ekikwatidde bendera era munnamateeka Erias Luyimbazi Nalukoola ng'ono wabadde awerekeddwako ssaabuwandiisi w'ekibiina kye David Lewis Rubongoya. Kyokka ng'ono yeemulugunyizza olw'ebitongole eby'ebyokwerinda engeri gye bibadde bimyumyuddemu ebyokwerinda, ekintu ekituuse n'okutiisa abalonzi abamu. Bifo bingi eyo gye bali mu kuteekateeka nga batiikinga obululu. Batugambye ewa mukulu wange mukyala Sauda Nsereko nti waliyo bye bakola naye tetunnakakasa butuufu bwabyo. Madina Nsereko ekyebando nti waliyo abakwata mundu, abapoliisi n'abamaje bali eyo batiikinga, nti Pasita Luwaga naye ali eyo Nakamiro, naye tubirondoola. Amawulire gonna ge mutuwa bannange tugatwala nga ga nsonga era tugalondoola. Kyokka Nalukoola asabye akakiiko k'ebyokulonda okulangirira mu lwatu oyo abantu ab'ekawempe gwe banababeerobooza awatali kusosolamu. Katonda kyaba ayagadde kibeere, yalagira bulagizi abantu ne bakikola. Nabwe ekiti ekirina okubeera kijja kubeera. Naye tusaba bannaffe be tuvuganya nabo bagumiikirize, anaasinga obuwagizi obungi, anaasinga obululu obungi, tukkirize y'oyo abalangirirwa. Ffe tulowooza kye kisinga obulungi, si bwe guli. Mujjumbire okulonda kuno. Wadde mulaba nga abakwata mundu bangi, abatiisatiisa bangi, emmotoka nnyingi ezitambula ezitalina number plates, abatambula bangi ababisse n'amaaso gaabwe nga bataddeko obukookolo. Ebyo byonna tebibatengula mmeeme. Mugende mulonde, mugende mukozese eddembe lyammwe okusalawo ani anaabakiikirira. Bwe tuvuddeeyo tugenze mu nkambi ya munnakibiina kya PPP wabula ng'eno ono yalaze obwennyamivu olwazimambe ezayiriddwa e Kawempe kyategeezezza nti kituuse n'okutiisa abamu ku bawagizi baabwe. Of course ebitongole ebikuumaddembe tulabye abantu abali bibombola byesirabanga nako emambu ugire kyaki mu by-election eno constituency y'abantu bakakkamu kubanga mulimu amadiini gasibuka wano, mulimu bali ababahayi temple mukubo yono, kakati mulimu bannaffe abasiraamu wano wennyini wetulondera, mulimu abalokole, abantu bakakkamu. Bwe tuvuddeeyo tugenze mu nkambi y'ekibiina ki NRM era nga eyakwatidde ekibiina kino bendera Hajjati Farida Nambi tumusanze ku layini wabula ng'ono abadde tiyagenze yekka, yawerekeddwako ssaabakunzi w'ekibiina kye Rosemary Senninde, minisita w'ekibuga Kampala Hajjati Minsa Kabanda awamu ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'abavubuka mu ggwanga Balamba Lugahale, era nga bano bwe batyo boogedde ku mbeera eno. Wabula bwe tunoonyezaako Hajjati Farida Nambi ono naye bw'ati bw'atutegeezezza ku mbeera ebaddewo. The late Honorable Senyirinya won with 44,000 votes, and yet members of NRM in our yellow book that make the whole of Kawempe division are over 50,000. Kati ye minisita Balamba Lugahala awerekeddeko Farida Nambi ategeezezza nga bebazzegawanye era n'alabula abali ku ludda oluwabula gavumenti obuteetantala na kugezaako kubba bululu bwabwe. Tunoonya just emitwalo 6 nemi abasigadde bagabane emitwalo gyabwe era gye bamanyi. Yes, tufuna just emitwalo 6 emitwalo 10 gironze NRM ejja kuwangula naye kisinga obukulu pulezidenti bamugoba miliyoni 1.5. Pulezidenti yabadde awangulira wala naye bamubba musajja wa Katonda n'akaaba n'agamba bamubbye naye ku luno teri byakufa akaluka pulezidenti ate n'akaaba Nambi tugenda kakuma. Mutazindwa Muhamudu abangi gwe bamanyi nga Sweet Cake ono naye tumutuukiridde wabula ng'ono ne gye buli kati akyewuunya ebitongole ebikuumaddembe eryanyi lye libadde bikozesa. Of course ebitongole ebikuumaddembe tulabye abantu abali bibombola byesirabanga nako emambu ugire kyaki mu by-election eno constituency y'abantu bakakkamu kubanga mulimu amadiini gasibuka wano, mulimu bali ababahayi temple mukubo yono, kakati mulimu bannaffe abasiraamu wano wennyini wetulondera, mulimu abalokole, abantu bakakkamu.
abantu be Kawempe balonze abantu be Kawempe balekere eddembe lyabwe n'eddoboozi lyabwe beesalirewo omubaka waabwe suubira nti omuntu ayinza okukwata mu kabokisi okukyusa eddoboozi ly'abantu kuba waliwo enkola endala banene ababbi b'akalulu gye bakozesa asobola okujja wanene ku polling station ng'ayambadde ekkooti nga wogiraba emiyanga naye nga munene munda ataddemu obululu kati watuuka wali eri okutiiti ng'agenda n'agira bw'ati n'abugjayo n'agenda mu box n'ateekamu obululu nga 10 eyo naye enkola twagitegedde. Martin Bosakali Esuubula, Dream TV, amawulire amakungunte.